Nkulamusizaako mukwano gwange najjo sinzo bango otuwuliriza webali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, olunaku olwaleero yalabikiddwako nga addressinga eri officers mu governments ez'enjawulo, nga ekigendererwa kino kyakulaba ng'eki gye bayinza okusitonyingamu n'okugaziyamu n'okunyweza ebyokwerinda by'amawanga gano. Ayogedde ku nsonga nnyingi nnyo General Muhoozi Kainerugaba, naye bino byonna ensonga z'ayogedde azoogereddeko mu ggwanga erya Rwanda, ng'agamba nti nno balina okunyweza ebyokwerinda kubanga ensi nnyingi, mawanga gaffe galimu conflicts nnyingi, entalo nnyingi. Naye njagala nkutegeeze kino, newankubadde batuuzizza meeting egenda okuba nga eunitinga amagye gonna militaries okusobola okulaba nga bakolera wamu okulaba nga bamalawo stabilities saako ne conflicts entalo mu mawanga gaabwe. Naye amawanga gano agamu we basisinkanye ge gamu ku gasitandikawo conflicts okusinziira nga ku bujulizi bwe tubulaba. Kati meeting eno ebadde mu ggwanga eya Rwanda, kyokka ng'ebitongole ng'ekya United Nation kivaayo buli lunaku nga kikyogera lunwe nga bakakasa nti nno gavumenti y'eggwanga lino erya Rwanda y'emu ku babbaaki nga bayikira ba M23 abatadde conflict mu Democratic Republic of Congo. Kyokka ate tulaba ekiseera kye kimu nga amagye ga UPDF gagenda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo mbitundu omuli Bunia, Ituri, Butembo okusobola okulaba nga gastabilizinga conflicts eziriyo. Kyokka batuula ne bateesa n'abalabe be tuteebereza okuba nti nno be batwala conflicts mawanga ago, ate ne mutuula nabo muteeseganye mulabe engeri gye mugenda dissolvingamu n'okugyayo conflicts n'okwetangira conflicts ezo. Gwolaba kino kina ekiyambira eggwanga nga Uganda, kubanga engendo zino zonna zibakola eggwanga liba lirina okuba parliament ng'ezimanyiika era ng'ezifujjirira omusimbi ogw'omubi bw'omusolo. Kati sente ezandibadde zimalirwa ku bintu ebirala ate ne zimalirwa ku bintu byemanyi obulungi no tekigenda kuggwa, bo bennyini bafandinga conflicts zino okuba nga zigenda mu maaso. Kati golowooza eno ensonga gwe nga woogiraba kikyogirowoolezaako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza? Olowooza okumiitinga kw'aba military officers mu ggwanga erya Rwanda General Muhoozi Kainerugaba kirina kikyongera ku ggwanga ku mawanga ng'aga Africa? Kino engeri kigenda ogitaasaamu mu ntalo, kubanga tulaba enfunda nnyingi nga batuula era nga banoonya engeri gye bagenda dissolvingamu conflicts zino. Naye singa banaabeera bo bennyini abataddewo conflicts ate be banoonya solution yaazo, nze ndaba tewali achievement ejja kukolebwa. Osobola okujja mu comment section n'oteekawo endowooza yo, nkwanirizaako nnyo. Naawe atannaba nga otwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga weeyunga ku mayengo gano aga UG Update TV. Mbagala nnyo baganda bange era nga mbagaliza weekend ennungi, mweraba. Yes, oli ku UG Update TV kw'osinzira okuba nga otuuliza gwe mukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde, temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange. Leka okeepingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwane Kenya, Nalekani Menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku UG Update TV, mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga UG Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza, mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So munamuna abatajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze
mbukyamu nebikolebwa mbukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga abalikinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel. Eyo namba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera wekanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa gwogenda ottiikinga gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino newankubadde obwavu babubalumizza mutya. Totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono wabula saasira ku ggwanga lyo osaasire ne ku zadde lyo osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategeere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Updates TV. Mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.